Ssaabasumba w'essaza ekkulu Kampala Kitaffe Paul Ssemwogerere yennyamidde olw'abantu abakayanira eby'obugagga by'Ekereziya nga beekwasa nti byali by'abakadde baabwe bano abasabye okwekomako beegatte ku abo abaleeta enkulaakulana mu kitundu. Omusasi waffe Kakooza George William kaatuwa ebisingawo. Kitaffe Ssaabasumba Paul Ssemwogerere okulabula kuno akukoledde ku kijjulo ekyategekeddwa ab'ekisomesa gy'azaalwa ekya St. Donozio Nkumba Kigero ekisangibwa ku kyalo Nkumba Bendegere mu kigo kya Bikira Maria Kabaka w'Abajulizi Mpala okusonderako ssente ezisoba mu bukadde 5 ez'okuyambako omulimu gw'okusereka Ekereziya y'ekisomesa kino. Ssaabasumba agambye nti ng'abaana enzaalwa beenyumiriza nnyo mu bakadde baabwe abaakolera ennyo Ekereziya, abamu ne bawaayo ettaka lyabwe kuteekebweko enteekateeka y'enkulaakulana omuli Ekereziya, amasomero, amalwaliro, naye kyennyamiza nnyo okulaba nga abazzukulu baabo abawaayo ebintu bino bakayanira ettaka eryawebwayo bakadde baabwe, kwe kuwanjagira bonna abakyalemedde mu mbeera eno okwekubamu emmunyeenyeso bakwasizeeko Ekereziya mu nkulaakulana gy'ebeereese mu bitundu. Neebaza ekisomesa entegeka eno ate ne gye muvudde okutuuka we mutuuse mu butene bwaffe asanga neraliikirira nnyo ku pulaani eyakubibwa ennene bw'ekyo bwaguuka ey'Ekereziya eno. Twebaza Father Kirumira eyalengera ewala n'agamba nti newankubadde ssente teziriiwo naye tukole ekintu ekinene abalijja kye balisanga ne bamaliriza. Mwebale kukuuma ttaka kya mukisa mubi nti abalikayanira ate bazzukulu babakadde baffe bali. Father Sengendo bayogeddeko abaakolera ennyo Ekereziya eno era ne bakuuma ettaka eryo, ate kati abazzukulu balabanako nga balikayanira kaakati mu ngeri efaanana bw'etyo. Tubasabire bakyuse emitima gyabwe, eby'Ekereziya bisigale by'Ekereziya, kubanga ettaka era ojja ddirekawo ne bw'onoolikayanira nga bo bwe baalirekawo. Ku kijjulo kino ensimbi ezisobye mu bukadde 122 zisondeddwa mu buliwo ne mu bisuubizo era omukulu w'ekigo kya Bikira Maria Kabaka w'Abajulizi Mpala Reverend Father Augustine Innocent Bukenya asiimye nnyo Abakristu abawayo ensimbi okuddukanya emirimu gy'Ekereziya olw'ekigo kino ekyakutuulwa ku kisubi ekikyazimba buli kimu. Mu ngeri enjawulo neebaza nnyo ttiimu ekulembeddwa Ssaalongo Bob Kiwanuka ku ddina eno. Atukoze bulungi nnyo era ssebo tukusaba oyongere ng'okola obutume mu Mpala yonna ate Kigero mu ngeri ey'enjawulo. Bannakigero tuyize bingi ssebo mu ddina eno mu kugiteekateeka. Wabaddewo enkalu mu kulonda anaabeera sipiika wa disitulikiti y'e Mityana oluvannyuma lwa munna NRM Jet Stephen Mulindwa okuwakanya ebyasaliddwa olukiiko lwa NRM okusemba Charles Musajjawaza. James Kana Sebuguzi. Enteekateeka ey'okulayiza olukiiko olujja olunaakulembera disitulikiti ey'e Mityana ebaddewo ettuntu ya leero ekulembeddwamu omulamuzi Aisha Nabukeera ng'era oluvannyuma lwa ssentebe omulonde Joseph Kamyaluzige ne bakansala abo okukuba ebirayiro, omulamuzi Aisha Nabukeera akulembeddemu enteekateeka ez'okulonda sipiika anaakubiriza enkiiko za disitulikiti mu kisanja kino. Ekibiina ekiri mu buyinza ki NRM kyabadde kyawanze dda eddusu ku kansala w'eggombolola y'e Bulera Charles Musajjawaza, kyokka ku ssaawa esembayo omulamuzi Aisha Nabukeera bw'ayise abo abayinza okuba nga beegwanyiza ekifo ky'obwa sipiika erimu ku mannya agaleeteddwa lye lya kansala akiikirira abavubuka abalenzi ku lukiiko lwa disitulikiti Jet Stephen Mulindwa. Ono naye munnakibiina ekiri muyinza ekya NRM era nga erinnya lye okuleetebwa era naye nakkiriza nti ekifo akyegwanyiza kiraze butereevu nti awakanyizza ebyasaliddwawo olukiiko olukulembera ekibiina ki NRM mu disitulikiti y'e Mityana akawungeezi k'eggulo. Oluvannyuma lwa bino byonna akalulu kakubiddwa era nga ku balonzi 39 abakeetabyemu Charles Musajjawaza afunye obululu 24 ate Jet Stephen Mulindwa n'afuna obululu 15. Oluvannyuma omulamuzi Aisha Nabukeera alangiridde Charles Musajjawaza ku buwanguzi era n'amukwasa obuyinza okutandika okukubiriza enkiiko za disitulikiti eno. That was Mulindwa Stephen Jet and Musajja Charles Waza. We had in total we had 39 votes cast, and out of 39 voters Mulindwa Stephen Jet
got 15 votes. We had Musajja Waza Charles, who has got 24 votes. And by the power entrusted with me, I hereby declare Musajja Waza Charles as the duly elected Speaker from Tiana District Local Government. Oluvannyuma lwa Speaker Charles Musajja Awaza okutuula mu ntebe ye n'abukala era akubiriza olukiiko ne lulonda Charles Nsumba kansala akiikirira divisioni ya Ttamu okubeera omumyuka wa Speaker mu kisanja kino. Nga mu kiseera kino ekirindiriddwa ye ssentebe omujja Joseph Kamyaluzige okulangirira olukiiko olw'executive lwanaakulembera nalwo ekisanja kino. Ku lwakina 8 CBS FM James Kana Sebuguzi ndi Mityana. Ate mu disitulikiti y'e Kalungu nga bateekateeka okulayiza bakansala ne ssentebe wa disitulikiti eyo wabaluseewo olutalo kwagenda okufuuka sipiika owa disitulikiti era kitegerekese nti NRM eronze atalina kibiina n'emukwasa bendera. Omusasu waffe Nsubuga Muzaffaru katuwa ebisingawo. Olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi 19 abakulembeze abalonde ku mutendera gwa disitulikiti okuli ssentebe wa disitulikiti eno ne bakansala lwe bagenda okulayizibwa batandike mu butongole emirimu gyabwe ng'omukolo guno gugenda kubumbujira ku kitebe kya disitulikiti eno kyokka okwawukanako n'ekisanja ekyo ekiwedde. Olukiiko lwa disitulikiti y'e Kalungu lubadde ne bakansala 21 ne ssentebe wa disitulikiti ng'abo be bakiise 22 abatuula ku lukiiko luno. Kyokka ku mulundi guno abakiise babiri beeyongeddeko ku lukiiko luno nga mu kisanja kino bagenda kubeera abakiise 24. Kyokka mu kiseera kino abantu 3 be bawulirwa abalamuza ekifo kya sipiika wa disitulikiti ey'e Kalungu okuli omuwala Nakanwagi Sharifa ono nga yabadde kansala akiikirira abavubuka ku lukiiko lwa disitulikiti mu kisanja ekyo ekiwedde. Kyokka mu kulonda okwo okwawedde yalondeddwa nga kansala omukyala agenda okukiikirira Bukulula South. Oyo nga kitegeerekese nti NRM gwe yawanzeeko eddusu ate abalala ababiri bannakibiina kya NUP okuli Jumba Francis Javiira ono nga kansala agenda okukiikirira eggombolola y'e Bukulula saako Mugisha John Vianney ono nga kansala agenda okukiikirira Kalungululo nga bano ababiri tetunnamanya ani NUP gwegenda okuwa kaadi ku bwa sipiika wa disitulikiti eno. Naye nga bwe tukoledde egguliro lino nga bano abasatu bali mu kutalaaga mu bakansala eyo mu maka gaabwe babasendasenda babakkirizise babalonde olunaku olw'enkya. Era tukitegeddeko nti abakulu mu NUP mu Bendobende eri e Masaka balina enteekateeka ey'okusisinkana bakansala bonna ku disitulikiti abali ku kaadi ya NUP balondeko omu gwe banaakwasa kaadi ku kifo kya sipiika owa disitulikiti eno. Injiniya wa disitulikiti y'e Luweero avunaanyizibwa ku bizimbe Francis Kasasa nga mu kiseera kino yakwasaganya omulimu gw'okuzimba ekitebe kya disitulikiti eyo yennyamidde olw'omuwendo gw'ebikozesebwa ogweyongedde okulinnya omuli seminti n'amayinja n'ategeezezza nti kibakosezzaamu ku mulimu gwe baliko. Wabula ono ategeezezza nti bakola ekisoboka okumaliriza ekizimbe ekyo nga Januari w'omwaka 2027 tannatuuka. Omusasu waffe Ttaka Konsilata katuwa ebisingawo. Jabuvuddeko gavumenti yaweereza disitulikiti y'e Luweero obuwumbi 6 n'obukadde 7 okumaliriza okuzimba ekitebe era omulimu guno gwakwasibwa ekitongole kya gavumenti ekya National Enterprises Corporation NEC nga bano baatandika okuzimba mu Januari w'omwaka guno 2026. Ng'okuzimba kugenda mu maaso waliwo obweraliikirivu olw'ebbeeyi y'ebikozesebwa nga seminti okwongera okulinnya nga kino kivudde ku bbula ly'amafuta n'emisolo. Kyokka injiniya wa disitulikiti eno avunaanyizibwa ku bizimbe Francis Kasasa agamba nti bakola buli ekisoboka omulimu guno guggwe mu bbanga eggere. Nti luli we twalina seminti gwe twagulanga emitwalo 3 kati olwaleero tumugula emitwalo 4,400 kitegeeza bbeeyi y'emiwendo ekyuse okuva mu 3,000 netuuka kuva mitwalo 3 neeyongeramu 1,400 namba. Ekyo tekikosa seminti yekka wabula kikosa n'amayinja ge tukozesa okuzimba ebizimbisibwa byonna bye tukozesa wano byonna bikoseddwa. Naye kyamukisa mulungi nti twateekateeka embalirira yaffe tubaako ebimu bye tuteekamu bye tuyita projection etugamba nti bwe banaabeerawo embeera etwekanzeemu binaakavalinga ekyo. Omulimu guno gugenda kumalawo biliyoni 6 mu obukadde 7 okubaga gwonna guwedde. Ebitusuubira okukola kuliko n'okupevinga compound
naye yali alina okutandika omulimu guno mu Novemba wa 2025 naye kituufu yajja ku sayiti mu January wa 2026. Kasasa okwogera bino abadde alambuza minisita wa Luweero Triangle Alice Kaboyo okumanya omulimu we gutuuse era n'asiimye nnyo emirimu egikolebwa wano n'ategeeza nti omwaka ogujja 2027 Luweero egenda ku masamasa. Mulimu omulungi nnyo, mulimu guweesa ekitiibwa disitulikiti yaffe eya Luweero nga Meka, mulungi nnyo. Omwaka ogwa 2027 ogujja mu January tujja kuba nga tulina ekizimbe ekimasamasa wano nga kirungi nnyo. Njagala kusiima oba okwebaza abantu ba NEC National Enterprise Corporation eya gavumenti ey'abasirikale ekoze omulimu omulungi mu budde obutono nnyo. Njagala kubasiima naye ebintu tuli mu fumbiro tufumba tubajja kubajulira abantu ba Luweero.